The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya na Okulaba. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Era nga ntudde n'omumbejja Farida Bikobere. Tugenda kubanga twogera nsonga za byabulamu, tugenda kubanga twogera nsonga zikwatagana ku bulwadde obw'amaaso. Obulwadde buno bw'obanga obufunye weetaaga butreating otya oba biki ebyo by'oteetaaga kubanga okola bw'obanga obulwadde buno obufunye. Wajja olina okuddukira okufuna obuyambi. Byonna tugenda kubanga tubegerako amakya g'olunaku olwaleero, naye nga mu studios omugenyi waffe yamaze dda okubanga twegattako Dr. Mugume mu studios mwali. So tugenda kuba twogera ensonga zino. Ensonga ez'ebyobulamu twala tuzogere mu lulimi abantu lwe basinga okutegeera. So mumbejja Farida gwe ntudde naye kasooka lamuse kuba tulaba ate n'oluvannyuma tweyongere. Olunaku lw'olwaleero okedde n'akamwenyumwenyu
kankabuulireko ku balabi naye twafunye enkuba mu Kampala so kirina okubanga kinsanyusa nnyo because of the heat wave that has been going around so I am indeed happy that we received the rain. God blessed us. It is a very good blessing. But we know we are entering another season of planting, so that rain is a sign banaye mutereze nimiro mugenda okusimba tuleme gamba ate season yampitako ate mutandiko okuwoza naiba n'omunyigira teyampadde ku mmere ye naye nga you had the time to cultivate and plant yours. Amanya nze Farida Bikobere ntuliddemu mukama wange Rogers tuli aho is not feeling okay, so I am here as a dangerous substitute. We are going to be talking about bulwadde buyonjo. Bangambye mbu obulwadde obwo bw'amaaso bw'oba oli mu kyafu mbu bukwata mangu bulinga covid oba anyways oba kolera nze saasoma busawo so tuli mu studios ne Dr. Mugume Benon agenda kubanga atunyonyola what causes osobola kubiyenganga otya, what are the signs okumanya obulwadde bw'amaaso nti kirabika wano ekirwadde kinkutte bakirangirira mu kibuga Kampala wano ne batuteeka ku bwerinde standby +1 akaladde kayinza okukwata, so it is the time okubanga ate munange ojja okufuna information we are live on Facebook, osobola ogendayo notu liking and not following a comment section because they say with the alternative Uganda oba Digital TV ojja kubanga tulaba bulungi nnyo comment section ekibuuzo kyo tujja kubanga ate tukisoma in our second hour of the show. Our quote of the day is cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Ebifo ebikyafu mukama takolagana nabyo obanga osabira mu kifo kyo nga kikyafu, that is why your prayers are not being answered. I think I'm taking this opportunity to welcome the guest. You are most welcome, Mr. Mugume. We are indeed happy to have you here. We are going to do English Uganda for the benefit of our audience. Bajagamba ebintu mubyogera nnyo mu luzungu era tetubitegedde. So ogenda kubanga otumikisingiramuko here and there aloba abalabi baffe okubanga ate nabo babeera ku layini yemu gye tuba tutambulirako. Ejja kusabola museko bali mu kutulaba olunaku lwaleero awo no show yaffe ejja kutambula mpola. Wow, what a wonderful introduction. Nimusanyufu nange otuulako n'abambejja babiri. Alhamdulillah. Wanange ndi mulangira. Tukikuwadde kale. Mulangira by association, that is okay. Amanya n'eddoboozi ni Dr. Mugume Benon. Nga I'm a director of King John's Medical Center. Also an acting chief operations officer of Okukola, Uganda. Nga ndi musanyufu okubeerako wano okuweereza abaana Uganda. Kyekisinga, service is the best. So ndi musanyufu okujja wano ku mpewo zino ennungi era nga I believe tujja kukola bulungi era tujja yamba eggwanga because teri kisinga kuwa abantu gana magezi basobole okwekuumira gye babeera kyekitusanyusa actually ng'abasawo. So ndi musanyufu okubeera ku zino empewo. So mu bimpimpi ng'otukoleddemu kasamale Mr. Mugume yani? Mr. Mugume yani? Nandigambe mbula kalevu naye akayina se. Omuvubuka mbula kalevu? Mr. Mugume ye doctor omuto kye nandigambye bamusaayi muto with a political background. So naye nga passion yange kuweereza ggwanga. And my happiness is to see people healing. So Dr. Mugume muntu omusawo era aweereza eggwanga in summary and a God fearing one as well. So passion ene y'okuweereza eggwanga yatandika ng'oli mwana muto wakula, and then you seeing people fighting for the rights of people and then you think okay nange nsobola ekyo kikola. Where do you get this passion and inspiration? I think I got the inspiration after watching Mandela's movie. But my passion was in medical. Kubanga okyali mwana muto oyagala kubeera musawo. Kaffe twagambanga tetwagala nnyiga mabwa. Tetwagalira ddala. Twabyagala just ne batusuula. Basuula. Nze saabyagala Lilian togamba twa. Farida kwoli. So no actually most people are byagala. Yes. Things don't work out. So I think I got my passion since childhood. There was a third passion that I took apart from medical.
nga woga nti nze mbuto nayagala obeera pilot and fate took me in a different place. Ffe twalina ebirooto bingi era lisiti yange empanvu bwe ntandika ogimenya. Nze passion singa kati ndi wali eri mu kooti mpolereza abantu. Naye munnange ekirooto kyange kyafa. Kyafiire Makerere. Fate dictates, so that's Benon, passion yange sagironda buronzi nava nayo wansi. So I'm doing something that is built in internally, or it is innate. Yeah, inborn. Wow. Because you're busawo ya bay, so when you told your parents that oyagala kukola busawo, were they okay with it? Yeah, they were supportive. Reasons being that also my father had that passion. So by all means he had to support. Because yali afunye omutate akinayo asobola kizimba, so he had to support. Okay, let's talk about your background in politics. Kwango yogeddeko mu politics olinayo ko ka background. Kajjadde katandikira wa? I think I started in my P7. Okubeera leader, and I started as a head prefect. Watandikira mu bifo binene, tutandikira wansi n'ozimba. Head monitor, class monitor. Actually I've never natandikira waggulu then. Never got timekeeper, I've never. Natandika mu kifo kya head prefect. I crossed. When I went to my secondary, I went into representing institutes internationally. I crossed in my senior trade. Internationally? Yeah. Nabogamba nti mubera masomero nga gaina international students. So you are their representative. Nga obanga embedo waziri yabwe. Crossed in my senior 3 head boy, senior 5 head prefect and also president. Campus, I became a guild president when I was at Murago. Ebiti bwotambulidde mu binene byokka byokka. Ebiti. So how did you manage to balance the two? Eno oyagala kukola medicine ate n'oli mu bukulembeze. Abaana abakola science zaabwe tebatera kwenyigira mu kintu kirala kyonna. Nabeera serious nnyo n'obulamu. That's true. As I told you, we all move by inspirations. He inspired me. I was inspired by this guy, Benjamin Castle, this Senate. He's a surgeon, an American. Once he said, Bamboza, how do you manage politics and medical? He's a good surgeon, a neurosurgeon. Again, so long as you have determinations, you can do anything. So by determination, Nasorango Suranga Soma, day I come and do your politics. Yeah. Naye tingo okuba kawinto okuba teka bigere mu mazi. Actually satekanga bigere mu mazi naye nasomeranga mu mpeo. Yeah, that's how I managed to make it. Wow. So balancing the two, for as long as you're in a determination, you can be able to do it. Actually sikiriza nti teri muntu mugezi. Teri muntu musiru. Like teri muntu musiru. Yeah, so long as you put passion, tuko wamangu, that's the challenge. When you try no things are not working out, tuko wamangu. Yeah, but when you persist, things work out. So bwotwala course eno ey'obusawo, majoring into what? I'm an orthopedic. Yeah, yeah. And especially magumba. Yeah. Kumenya n'enkuyunga. Oh, ate ng'ogwa mmenye. Yeah. Lwaki walondawo ku specializing on magumba? Nayinamu obwasejjaka okwagala nnyo ebikaluba. Bwebuyita abasejjaka mu Uganda omuntu ayagala hard things. Yeah. Abaana abali bepaka mu high school nga temukola bunnamba bwangu. Abo. Tebakola bunnamba bwangu. Yunebu nebu disappointing n'ensanyuka. Tebakola buno simanya bwani bo bagala ziri ne programming zi vectors ani ezo. Bakola namba zikaluba. So you wanted a challenge challenging. Yeah, that's why I went for. That's why you went for that. So how was it? How was the course? Did you find it nga ekalubamu or because you went for it was no, because of the passion. Ne hardships zinasinga nasazirawa. Nari ntunuida makungula. But there are hardships there. Yeah. What are some of those hardships you are assessing? Course wako muraba nawe ngejatawanye nene atawanye, so to balance. Like, for example, bakuwadde omwana ayagala okukola exactly what you did. What would be your words to that person? To that person. So ndowooza nyinza omugamba ebintu bina byokka. One, asooka kukola determination. Kwaki ekikulembera byonna. Then there is resilience. Okulemerako.
kubanga ojja kwesanga nti they always had things, ojja kwesanga nti the campus nga yeyina strict rules zaayo naye ate gwe ng'omuntu you need to study working. Yes. So mubamu ebintu bingi, but medical it's funny, it is a full-time thing, 24 hours. Never bakubira nti sawa mugende online, we having an online lecture, you have to be online. So nti bwaba tolina resilience kulemerako ne persistence eri oba ogenda kulema. So when do you graduate? Did you ever certifying as musawo ajjudde? With a funny background, I started as a nurse. Yeah. And happy enough, I'm graduating another course just in this June this year. Awo tubuzizaamu katono nnyo. Wasooka n'osoma obwanansi. Yes. And then noddayo So that's why oli ayinza ogamba nti ate onaga nti amajalinga magumba ate byamaaso abitegeera nti bw'oba weetoolodde mu bintu bingi otuuka nga oba ngambe you have a lot of knowledge mu buli kimu nti just kino gwe just yali passion. So that means that n'omwana atagenze mu senior 6 ng'akomye mu senior 4 asobola okutambula mitendera mpola mpola n'ayambuka mpaka ku ssali ya dokita. Yes, actually we always advise ne bw'oba ogenze mu senior 6 because abamu twayita mu 6 but it's always better oddeyo okisika okuva wansi. Ono omwana avudde just direct alina ogenda ku degree. Ideally mu medical oba competing n'omwana akijje wansi. Yeah. That is something that So the challenge we have as Ugandans, we study just for nainga tetusoose kulaba. Mu bwongo twagala degree. Twagala degree kyegezaako tegeeza. No, tetulina batusobola tugaidinga throughout life. Naye n'abazadde olaba nga the only thing omuzadde kyayagala is a degree. Kubanga mutabanyi wa gundi yafuna degree. Naye ng'omwana we ne b'omupushinze n'atandika ku certificate. Trust me, by the certificate level aba atandise okuaninga ate nga bw'asoma. So kati wane n'osomye wanansi nga taata yaweerera school fees throughout paka ku throughout. Na bino bye weeyongedde era muzeeyi yakyayambako. At your age, as a parent, you are a director of a hospital. Akasente kavaawa kati tuyingira mu profession. Akasente kavaawa. I won't say that from our home. Naye ng'omuntu nga wenaga nti wabaawo oyagala osoma nga bw'okola. So I've been a hustler era naye neetuma nti ndi king of hustlers. Ogenda kulowoozesa abalala mbu tetukola? No. Okola kubaawo, but also saving is another issue. Naddala ng'olina supporting family. Yes, yeah. So I always tell my friends when I ring a campus, nimbaga bw'obanga olina omuzadde akyaproviding, it is your chance to save ng'omugyamu source of income. Omuzadde mugye mugenda okole like naye the problem tubajjamu ng'ate we tulya. So at my time kusomero na saving actually I won't say that when I fulumira when atandikira. Yeah. So olugendo wali olutambudde nga bw'osavingayo kasente. Lwaki wa considering okubanga otandika eddwaliro lyo instead of you okugenda ku gana amalwaliro gy'obadde ng'okola? Having political ambitions, nalaba nti ogenda okukola tekijja kumpa time because when you're working for somebody, when you have opportunities, olina rules okutambulirako, tosobola kumenya mateeka gambo. Bagamba nti at this time you must be at work. And you've got an opportunity like at 8 a.m. to just over. Naye obanga you are the controller, you are the you ED. can move. You can say today we are not working. Mukama afayo. Nayagala nnyo freedom. Be bano ba anirule. Perfect. Abataagala kufugibwa. Okay, so this scandal yaba intern n'abasawo abamu okwekalakaasa, did it affect you? Actually, I remember with Rogers, I was one of the people here, Abajja, because Roger hosted me here. Eranga tuogera kweyo saga. Naye nga I think I was on the other side. The government okwekalakaasa is not the solution. What would be the solution? Nga mugezezaako muwandiise tebawuliriza. Kubanga I believe that we always go to school nga tulina kiri ekigendera ky'okutaasa obulamu. Yes. So natuniranga nnyo this side egamba nti tuteese wansi ebyokukozesa. Tulowooza ko n'omulwadde. Yes, government tugamba nti tetuliiko. But tutunuulidde n'omulwadde gwe tugenda osuula mu ddwaliro. So in all, twalina ku maintaining our passion as
we still Ante be. abamu bagamba it's the language government gyewuliriza. So ne bagamba okay katukozese eddoboozi eryo lyennyini lye bawulira okubanga waliwo ensonga ze bakyusa oba ze batereeza. Trust me, I was telling people that issue gye tulina eri mu leadership yaffe ngaba medical aba otwandiga nti medical interns twalina issue mu leadership yaffe singa ba leaders baffe bakola omulimu gwe balina okukola naffe ne tusigala ku kyaffe. Actually when akireeta they were thinking I'm becoming more political nenga there was a point reason abakulembeze gye emirimu gyabwe then kati ffe tusigale nga tuweereza ki eggwanga. As simple as that. So naye sikitunuulira nnyo ekyoga nti twekalakaasa and I never support that. Tolowooza nti wabeera bwakaseera ng'omukulembeze yeetaaga backup yaabo baakulembera nnyo n'amaanyi nanti that was the time. nanti time webeera si kusuula wansi bikozesebwa. We can do the paperwork. Weegaanira still we can push our voice. Tubeera bangi naye muteeka wansi ebikozesebwa obiteekera wansi bangi abafa in the process. Gweoyinza obutakiraba ng'ogamba really there are doctors who are behind. There are people who are dying. So what we need passion ogamba nti the major intention was to serve people. But it was to serve people, but also not to starve myself to death. Yeah, I know. Want to serve. I know. Naye Passion erinaako weetuuka nga nekoma. Nga weetaagamu. And I wish all Ugandans could have passion more than anything. Twandibadde better. Nga osobola okukola anything for passion, then finances come later. Wezitajja. Omwana bwe bamugoba ku ssomero passion eyinza obutakuyamba kunnyonnyola wa HM. Well, you know, I am passionate about my job. Tebatusasula but tofaayo ngenda kuleeta some money. That is another issue again. And that's Which why kind of job? Who is the employer? Nayo point ikuru. If it is a private entity, better run. Kubanga the possibilities okukuluma nyingi. Naddala mu medical cause I have friends who are suffering that. N'okola emyezi 3 lwakuba ofuna ekyokulya and in the end bagamba sente tezinalabika ate nawe ng'okiraba medical center temovinga omulungi. They have to maintain the stock so the employees mu abakigwamu. But in cases whereby we are working with the government nawe babanga ki by all means they fulfill. Okay. So katudde ku journey, has been the journey of you setting up your own hospital, the challenges, ebadde etya? Of course challenges zibula mostly to maintain. Starting is a maintenance financially. Oba wetaaga nga mugamba in zimali manyi financial capacity ojetagano kutandika ngugula machines oli ku stocking eddwaliro. Okutandika kyangu. Maintenance kizibu. There are possibilities nti nemufutandika oyinza ogana n'emyezi 3 egisooka nga tofuna na client. Nga tofunayo patient ng'eddwaliro liggule. Now you have to pay rent, you have to pay employees. Yes. Omukozi tojja mugamba nti because you've not been working necessarily, I tell you no. The agreement says it is monthly payment, not payment on commission nti begokola kwenkuwa commission. So all those challenges business onanga wezibeera and in medical it is worse. Yeah. It takes time. We never have patient. Nja okusingira ddala gana amalwaliro amatonotono. Abamu balwawo n'okufuna omulwadde. So how did you keep on pushing it? Because kati business wise bw'obanga okola ekintu nga tekinnatambula obanga tekinnatandika kuzza magoba n'amaanyi agakola gakendeera. How did you keep pushing it? Oba ki ekyakuleeta okusigala ng'okyakipushinga? Now in any business era nga bw'olaba you must have backup. Trust me. What we need backup source of income. Your chances of failing are 75%. 25 when you kurekedde engala akayo. Ogamba nti akikubye n'ayitawo kisima. So bw'otandika nga all your efforts ziri wali nga you don't have any other source of employment. Oyinza obutakimaintaininga. So as I told you, acting as a chief operations officer of Okulaba, that was a source of income. Era it needs to take a heart okubanga omanyi nti ze nzija nzizza mu business yange eno until business werikwatirayo. Newagiba myezi emeka olina kuba willing oziteekamu naye ng'omanyi nti one day kirikwatayo.
so badde okwasaganya otya okubeera nga managing eno eddwaliro lyo ate nga bw'okola ebintu ebirala managing abakozi and the smooth running of your hospital again ate nga bw'okwasaganya emirimu gy'emirala. It has been kind of tricky, but this is something nga ne bava ku mulimu saawa 11 oba 12 you have to travel and it will be like a 2-hour journey. Okuva gy'okolera okutuuka ku ddwaliro. Yeah, ne bw'otuuka saawa 3 at least you've been there for 30 minutes, it's enough. Tumanyi nti mu medical ekifo w'olonda oteeka eddwaliro lyo w'amataringa. Why specifically did you choose Namugongo? And it is Namugongo inside eri munda. Reasons why otunuulira n'ekifo services ezirimu n'omanya nti yes bano abantu financially tebali bulungi naye at least they need these services. Naye bw'omumajaringa n'ogaa nti kanoonye mu kifo ky'abagagga, there are chances that abagagga boddukira. Bagenda mu masomero mu malwaliro. Already alina personal doctor. Alina personal doctor. Naye this person talina personal doctor, so you can act as a personal doctor ng'oleese eddwaliro okumpi nabo. So it is a general hospital ow'Omutwajja, ow'Olubuto, ow'Eggumba. We have not yet pushed to higher services nga the scans nechi, but those are future plans that we have. Yeah. Naye ng'omulwadde ate wajja ava waawuno. That's the good thing. Bwe twali tusoma wabawo kye tuyita medical eye. Ng'olina ne w'otuuka ekyuma okitatuuka n'olabayo n'okikolako ate ne kitereera. Medical eye mbw'otunuulira butunuuzi bw'oti n'omanya nti kino ky'okuluma. Omuntu gwe ntudde naye kino kimuluma. Tobanga watukozeeko medical eye. So, where it was. So away from the financial bit, teri nnyo challenges endala eziri mu kutandikawo hospital yo. Ng'omwana omuvubuka eyakava mu university oyagala okutandika nawe okubeerako n'akasente koyingiza. In any business you should be available for that business. Kikintegeeza. The more like Joko mubanga toriwo. Niba n'abakozi okitegeera kyentegeeza nabo balina engeri gye bakutereezaamu. Beebeerera awo olaba nnyiniyo yatabeerawo. So you find that the profits wouldn't have tezivaayo bw'oba toriwo engeri gye zivaayo ne bw'oba wooli comparison ya njawulo nnyo. So that's why officially nasalawo ne ngamba no I'm going to give much time this side. Okay. Eri obeera part timer. That's why when wadde njogera kothoko I said acting as. The last time I was full time when Amara ne ngamba no I'll be just acting. So how long have you been in operation? Eddwaliro kati limaze ebbanga ki? Now it is making a year. It is mukyali By bato. May. You are still young. Naye olaba mu mwaka musigadde mukyagenda maazi. Ekyenkugamba medical people bagwa ne mu myezi 3. Rent kasitoyo w'emyezi 3 asooka naggwawo oyo. N'atunu yasendala ngenda zijja weza rent. Maintenance abakozi bagwa. Because our friends we twatandika nabo naye nga they are no longer. What keeps you going? What's that thing that drives you every day? Ky'olina mu ggwe munda nga kikutuma okukola byonna by'olina okukola oba like okusigala ng'ogenda mu maaso? I think I have a legacy to create. Being that okuzaalibwa mu family nga abasawo si be bangi. You want to create olina ekifaananyi kye wagala oteekawo. So that other people will use it as a role model. So your determination gye nagambye. Tobeerawo n'oga anko wange alina eddwaliro bwe yasoma obusawo yakwata kkubo eryo lyennyini. Actually nga bali ab'emabega baga nti njagala mbeere nga Dr. Benon kyengezaako okujjayo. Oyagala abantu bakulabire obeere inspiration eri abalala. Abaana agambe nange njagala kubeera nga Dr. bw'ati. Okay, njagala tutunuulire ogambye oyagala okubeera somehow political olina ekifo kyo ayinga coming 2026. Ogamba nange nyina wensimbye are you among the to be's? Anye ba to be tubayina councillor to be MP to be batandise dosonga ko oba president to be. Actually I did raid. Now I tell you and things are possible nga creating a group there and then. I'm eyeing actually at Nakaseka as an MP. Naye nga wabawo abantu abakkirizamu nga tebajjalinda 2031 wagana 2026 you can make it. So olayinga ground. Yeah, naye nga bw'olaba nti people are believing in it, then there is no reason why you don't give it a chance.
Gwe ne bw'abantu badde 2031, then you can put it to 2026. How are you going to handle your business that is newly coming up? Because 10 That is a baby. It is very, very, very young. And then oyingire politics. Yetagamba akasente owenaku zino. Olina okubeera ng'olina omuvujjirizi. Wafunyeyo bafandazi. No, afandazi zero. Tegwe fandawo. Nze fanda wange. How are you going to balance the two? Politics this side, kubanga politics where ali general, ali oligera kubeera very active in constituencies and you don't have a lot of time here. How are you going to balance the two? Trust me, God should be number one. Gwenga bw'omuntu ayinza obutakyesobolera. Kyayinza okugamba. Naye era wali mugezi eddwaliro n'otaliteeka nakaseke kubanga abalonzi bali badde ogenda bajjanjabira bwereere. Honorable to be nzunonzize bw'otanzijanjaba kalulusika. But still, era among the plans we have, the medical camp still tujja bajjanjabira bwereere soon. Nkiraba muyo manifesto awo tugenda teekawo camps nga tubajjanjaba tubakebera. Actually tugenda bikola practically. The reasons why I managed to win this side is that nakolanga ebintu ebiri practical. So neyogereranga kitono in my campaigns. Naye ng'ebikolwa by'ozookola bye bikwogerera. So somebody can stand and this guy can, but I yakola kiri nekinasobola. So does your daddy support your political career? He has been a supporting pillar in my life. Buli wonna wolaga yali supportive. Yes. We need such kind of parents. Tubeetaagira ddala. Naye bano abagamba politics wa Museveni banayita ojja mumusobola. By the way, which political party are you leaning on, or are you a member? You can be an NRM leaning or an NRM member. Apparently, I'm neutral for some specific reasons. You are independent. Which are understandable. Even at campus, still. Wajanga independent. So, chintaasiza nnyo nti you have to study omanye. Because we don't belong to political parties because ezina amanya, but because eziri mbufuzi. However, wetaaga comparing ideologies zo ne political parties so matching on ideology. So political parties that none matches your ideologies as a person. No, I won't say that, but I'm still searching. Ncha comparing zona ideologies zazo na ideology yange nechenjagala. Okay, I think it's okay to veyo keyo katono nnyo today ku mulamwa gw'olunaku olwaleero obulwadde obw'amaaso. Oluusi tulwawo okubutegeera obamu ne bw'oba obulina oyinza obutamanya. Paint for us a picture. Omuntu alwadde amaaso, omuntu alina obulwadde bw'amaaso. Biki ebyo? What are those signs and symptoms? Obulwadde bw'amaaso, it is a big thing. That's what I would say. Kwama jasanga oli alina short vision, oli alina long sightedness, oli alina short sightedness, oli alina blurry vision, oba this red eyes etwogerako. So it's a bigger thing. Netwina oba signs entono eziyinza okuga nti lino eriiso li. You'll find, I'll give you an example. Having discharges in maaso is something abnormal. I don't know if amaziga obanga si maziga. Waliwo abantu ne bw'obanga otuddawo just to cover discharge amaaso gagira. Discharge discharge, okay. Gamba amaziga. Amaziga, it would be normal because eriiso lina okulubricating, lina okusigala nga ligonda. Ne kyenandigambye nti waliwo amaaso agafunye obujonjo obweru. Nga tebukuvaako. That's why I'm saying this year, yeah. Ekintu kyonna ekifuluma awo nti it is a discharge. Lwakuba twamanya discharge ziri endala. So ekintu kyonna ekifuluma awantu wonna nga si wabweru nga kiva internal, it is a discharge. Okay. So nosanga eyes are itching. Olinga ni allergy w'amaaso, nina allergy. Yes. Wembeera mu nfuufu amaaso gansiiwa. Wenfuna perfume amaaso, those are all signs of omubiri gwo teguli bulungi. And idea Katonda yatonda omubiri guno nga guyina kuba functioning automatic. Maybe because of some circumstances nga tukula, tuzaalibwa, environment tuzaalibwamu, you find that omubiri gukyusa timing. Okubeera n'amaaso amamyufu si bulwadde. Kwa ojja kumbuuza ati buli muntu alina amaaso aga red oba bulwadde? No. Naye ate abaana ab'obuwala ennaku zino bagayerusa. Ne bateekamu bu drops ne ng'alwaye. So si buli abeera n'amaaso malwadde. Naye ate waliwo kiri ky'olaba nti kisusse.
era kyemanyi with the time bwe tuba tugenda tandika kwoga red eyes njalaga omuntu engeri ayalwa amaaso agali nomo red nomo ne red omulwadde. So specifically okusiibwa amaaso wali ogosanga mama akantu akanfumita mu liiso. So those are all signs. Oba oyise mu nfuufu owulira amaaso galina engeri gye gakambira. So those are all signs. Naye kati wesanga nti we give less time okuba nti ninayo omusawo w'amaaso, nina omusawo w'amanyi, nina omusawo w'olususu, enfuna ezo sente ziba. Have friends at least do consult. Nibabeera mukwano gwo. You know, I've made it funny that I have a friend in every category. Border, at least I consult. Nebakubera kugundi ishi ya toilet at least nkubire nkubuze nti how do you handle this? Consultation is not all about fee. The center. Have friends. Baba mikwano gyaffe gimala ne gitulangira yo friend yalina okubeera nayo number one supporter naye baagala bya bwerere. So what causes these eyes okulaba nti otugambye ffe abamu tugiyita allergy. Allergy erina wentabukira wano amaaso negasiiwa wano bwe gati tebera allergy bwoba bulwadde. No, allergy nayo bulwadde actually. Nati nze mbadde manyi tetubadde tetukibalanga ate batugamba allergy tawona. So twamanyi okubeera naye. Trust me, in every condition buli bulwadde bwonna. Obulwadde bwonna buwona when it is still in its early stage. Yes, yeah. In quotes, HIV aside. Nga HIV tumugyeko. Obulwadde bwonna buwona so long as it is in its early stage. N'obulwadde bwonna bwe busukka tebwona. Apart from some conditions. Obulwadde obumu. So tutunuye kino ekintu kya allergy kyewadde ombuuza nti tubadde tumanyi nti allergy it is a normal stuff. Abamu bakifuula paato ekyo kyange nakimanyira. Gajja kunsiiwa gawone. But this is a condition that is elevating. Kyongera kukula. Gwe gyokomoga nti gagenda ne gadda. That is kukula. Bakuba kati gagendedde mwana phase gakoma mu phase 2. Nti allergy, the allergens oba kitaniga nti wabawo obuwuka oba chemical mu maaso. Yemugamba nti allergy w'amaaso. So omubiri gukidetectinga gutya. Chemical y'omubiri we detectinga nti waliwo foreign body oba chemical eri foreign tatondebwa mu maaso omweze. Kati omubiri kyegwandikoze nga reaction yegwe okufuna side effects ez'okusiibwa amaaso, amaziga okukaaba. Gw'omubiri gukulaga nti tuli bulungi. Nga bw'ola nti olubuto bwe luba terulungi lukuluma. Lukugamba nti I'm not fine. Headache, omutwe gugamba nti siri fine. So the whole body communicates. Nti gana amaaso gacommunicatinga. Ne gakugamba nti tetuli bulungi, amaaso gasiiyibwa, owulira pain. Wali waga nti pulyange entunisi mu liiso. Eriiso likugamba. So those are allergens that are in the body. Eziba zigize mu maaso. Kati omubiri ogudetectinga ne guproducinga chemical against eriiso. Ugezaako okwedefendinga gwo. Naye because of endya yaffe, environment neeyisa yaffe, habits zaffe ez'okwerongoosa n'okugira engeri gye ziri nti si nnungi nnyo. N'osanga nti omubiri gunnafuye tegukyasobola kwedefendinga. Oba nfuna. So allergy, it's not a normal stuff. Oga nti ekyo kyona kimanyira kyange. No. It's something that needs serious reaction. So now naomba nyina ogenda okulaba omusawo bwe mba nina allergies. Nza we neebuuliza lwaki be tugenda okugamba ka allergy nga bakuwaayo Dexa. Dexa kintu kiri serious oba ddagala liri serious mu kujjanjaba allergy. Lwakuba kati muba balabanga abaweweeza. Dexa ekola ku allergy. That is dexamethasone. Ejjanjaba allergy. Now this is what we do Ugandans, over most people. Fena. Mpayo Dexa wakunu. Empeweera. I don't know konfuna. Not taking a step kumanya nti bwalibanga lino liiso lwaki sifuna eye drop alina combination eya Dexa n'emiri yako n'empeke n'enkikuba munda ne wabweru. Kastamira empeke n'empeweera I move on. I always tell my patients bembanga jeni mbaga nti bwebanga bulwadde tubukube inside and out. Nga tuva bweru ne munda buveewo. Yeah, so ojja kwesanga nti these red eyes si allergies okezireta yatugendera ebintu bingi ebireeta red eyes ezo tuwadde twogerako. Biri ebintu bingi naye lwakuba tutandise neki allergies. Hey. So olina okujjanjaba munda ng'omira Dexa then eye drops. Yeah, the eye drops.
ate abamu batuwa eye drops zo kate nga munnyonnyodde kati nze ng'omulwadde mba sitegeera like mba simanyi kubuuza kusukka awo. Yeah, there are patients omulwadde ajja okwanguyiza obulamu agamba nti musawo nzijanjaba waliwo noono omulwadde ajja nagamba musawo olina zino. Buli omu afuna services zanjawulo. Trust me. Nanti bwe nzijja nekugamba nti nzijanjaba bwogenda kunkuba bbiiro omanya ono mugagga. Kati awo mwakikwatira. And that's why actually I don't blame patients over citizens because abasawo because okolo kwagala ennyo sente okusinga passion tukiteese mu balwadde nti abalwadde badduka kati atunu ya medical center ogigenda nga yajja kunsaya kangene mu drug shop. Lwaki that mindset gye balina nti abasawo baba tujja mu sente batandise n'okutya services mu malwaliro. Yes. Olyamira painkillers okumala ebbanga. Kubanga woyingirira eddwaliro omuntu n'akusaba consultation ya mitwalo 17. Bakulaba nga wakatuuka bwoti. N'akugamba kakati okulaba omusawo sayini nga kafoomu kano nga kaliko wansi mitwalo 17. Kati mitwalo 17 bwe njibala abalamu bwompa foomu bwe ntunula eri gate ne. Yeah, trust me, there are many people suffering that. Ate tubavunaana medics fabalese ekintu ekyo muki mbalwadde. Tubateesemu that mindset nti kati omuntu akozesa Google n'ateekamu sayini ze zayina. Ne bandeetera eddagala over the counter. So at times going to reaching Google is replacing doctors ku lw'eneeyisa yaffe. Kuba nti Google yo tekkebera tekuggyako musaayi. Nti you will go for consultation today, you see the doctor, and then the next time you visit, you will have to pay some money again to see the doctor. Naye nga nazisasula ne mu kusooka. Ebanga subscription. Webale nnyo. So ebintu ntanyiigidde omusawo yankwata ku lubuto jasinga muwadde ssente zange naye kale kasooke tumulemu bwetokomawo maili drive egenda maaso abasawo ebintu ebyo bikomye bannaaye omusajja yankwata bukwasi ku lubuto naye nga nsasudde ez'okulaba naye katumulemu tokomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulekayo mukumulamu okwo Mighty Drive ye program jogena masono okubanga olaba nze omumbeja Luwedidian ndino omumbeja Farida Bikobere n'omugenyi waffe olunaku olwaleero era nga omwami ono musawo Dr.
Mugume Benon. Musawo yaffe esoose tubadde tutandiseeko okwogera ku nsonga y'obulwadde obw'amaaso. Obulwadde buno abamu tebamanyi nti alina obulwadde bw'amaaso. Allergies ne zikuluma amaaso ne gakusiiwa ne gasirikamu nolowooza nti owonye ate ne gamala ne gaddamu. So such things weetaaga okulaba omukugu ate asobola okukebera omanye ddagala ki ly'olina okumira. Abamu mwejjanjaba bamwogera n'osabayo ka eye drop n'ojja n'okayiwa mu maaso bulungi nnyo bw'omala okayiwa mu kasita owulira ng'okkakkanya oba omanyi owunye. That's bad. So tulina ate omusawo ayongera okututangaazamu ku nsonga zino. Tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV gy'emikutu kw'osobola okuba ng'otufunira, so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Utilize the comment section. Comment zammwe zijja kuba nga zisomebwa nga sho tetunnagiwunzika. Otherwise ebintu bino byetaaga okuba nga obitegeera. Bw'obibuusa amaaso you might be affected ate ayo mu maaso nga munnange tokyasobola kubanga owunyizibwa obanga tokyasobola kuwona. So musawo nkomyewo gy'oli. Obulwadde buno bw'amaaso bulimu bulimu ebika ebyenjawulo. Era nga mainly tujja tutunulira nnyo red eyes. Kwa bwe tugamba nti tutunulira obulwadde jene tuyinza okuva no saa 10 ez'olweggulo. Trust me. Nti ojja kwesanga nti walina obulwadde bw'oyinza ozaala omwana ng'alina just because of you not treating your UTIs as omukyala. Omwana n'omuzaala n'obulwadde bw'amaaso. Walina okusanga nti osobola n'ozaala omwana n'azaayibwa nga tatunula just because of having gonorrhea that you didn't treat as a woman when you are pregnant. So tugenda tutandika obulwadde bw'amaaso tuyinza omala saako naye bwe tutunulira red eyes nazo zirina specification zirina categories. So bw'otunulira categories za red eyes mulimu ezibeera viral era nja kwogera on one. Waliwo eziri bacterial. Then we have the allergic. Then tulina ne gw'olya nti bugundi bw'amaziga didn't open. Nga ne bwakaama amaziga tegajja. Twali tubalabako abamukalu w'amaaso nga akaaba omulaba akaaba naye nga talina maziga. So every person mu bwana bo beera ne tear ducts lwakuba nti anoonya engeri gyenfurezinga ducts mu Luganda. oba bubeera busawo. Ducts bubanga buswa oba kankyogere bwenti oba ducts cause a duct is a tiny protrusion of an organ. So notunulira nti buli muntu oba duct cells ezatiya era they must have formed opened by 12 months of age, by mwaka gumu zino oba zimaze openinga. So those are various causes. Allergic causes twazitunulidde. How do you prevent those allergic buno obulwadde njagala tusooke tumanye obulwadde ki cause tetunabugenda deep kumanya red eyes kyeki. Ojja tunulira nti omulwadde ajja kubuuza buli amyusa amaaso oba buli agira amaaso aba mulwadde. Ojja kwesanga nti red eyes it is just an inflammation or infection ya blood vessels buli obutono bw'omu maaso buli obusuwa obw'omu maaso bw'obubeera damaged or affected amaaso gy'emisuwa egyo gitandika oleeta red color muli munda. So negikwata bw'otunulira eriiso nga bwe liri eriiso ly'omuntu era bw'otunula mu liiso lye n'atunula mu liri oba oliraba tulina paati eri ey'omunda tulina paati eddako enzirugavu tulina neno paati enjeru. So buno obulwadde bw'affectinga eno paati enjeru nga bw'ogita okuva kweno eddugala ennene okudda eno n'eno. Yes. So that is the affected part obulwadde bwe bukwata. Bujja butya blood vessels ziri bwe zibeera damaged eriiso lifuuka ng'erimu omusaayi lyonna. And it is a common thing that is occurring in the country. So nti bw'otuna allergic cause allergens ezire twatwogerako ezibeera mu mubiri liiso ne reactinga. So nosanga these allergens are in those blood vessels buli obutono tiny blood vessels. So ne bireeteraga amaaso okureactinga egyo emisuwa gyonna bwe gibeera inflamed givaayo ne gigenda on top. So bwe gijja kungulu eriiso lyonna lifuuka nga lya musaayi kumbe bw'otunulira giri emisuwa gitambuza ki gikulaga nti we are damaged tuvuddeyo tuzimbye ne tuvaayo. So nti bwe gifaayo ne gigenda on top eriiso lyonna lifuuka ng'erimu omusaayi. So those are allergic cause. Buno obulwadde bw'oyambala gaggo n'enzambala bunkwata. It is by contact. So look at unaffected eye kubanga ekyo kyombadde manyi kijja kukanga omuntu bw'omugamba nti by contact
awatonya tugenda kwewala abantu olowooza tuyinza obutabeewala naye nina engeri engendo balaga engeri gyosobola obyewala ate nga with you tusharinga gagozo bashedde tusharinga nnyo pako ngenda kulinya boda ya ate nawe omuntu osobola obwekuumirako obulwadde jjukira it moves by secretion oba eri liquid gye twagambye ebiva mu maaso oba bujonjo biri oba biri ebya white ebiva mu maaso so nti gagozo oyambadde tugambye nti by contact jjukira otuuya na skin enefulumya ki so engeri gyogira gagozo negyoba ozambaddemu etuuya eri ekwatako so nti ne wewe treating naye ng'okyakozesa the same specs erases still you are maintaining the same effect so what do we always tell people botandika treatment contact lenses take aside change them actually don't put them aside but change them also then bona amara okuwona get these new ones also can also take aside you first treat your eyes after treating them then olyoka ofuna ki erases so ziri bazisuule zivaawo cause ziba zijja maintaining ki obulwadde so twina viral nga zo they are caused by viruses ng'osanga nti the body there is a virus that brought inflammation buli obusuwa ne buli acting aba ne bubeera infected then ne bulyoka butandika ofulumya omusaayi ki mu liiso ne buyuwa bwanga obuyuwa omusaayi eriiso ne libanga lyonna erijjudde omusaayi those are viral tulina neziri bacterial nga bacteria zezikola ki zezireeta amaaso ago okukola ki okuluma ne galwala how do I know I said in the beginning we have amaaso gaga kusiiwa eriiso lifuuka red ngeri mu musaayi nga liwakubyemu ne ligendamu omusaayi they produce ebiri ekibanga ebya white ebinyinyi perfect ebinyinyi biba bya white sometimes biba yellow era bw'otunuya abamu bibeera yellow era abamu bikwatamu buno obukooko bw'amaaso bazuukuka ng'obiina some people yogere no kukyokuzuuka some people bwe bazuukuka amaaso gazibula luba na lutalo if you've ever been in boarding section you've seen those people yes amaaso gazibula nga lutalo azooka kuleeta kawero kalimu amazzi n'ayisaako naye nga takiraba nti bulwadde so oba n'azuuka nga amaaso gamuluma muno olwakuba ye alowooza mulimu obujonjo naturally tulina ozuuka nga amaaso gekirinze kinanenyo kale tubeere tutono naye nga gali n'azuuka nga gali waliwo nga oli ajjudde wano bw'ati ebijonjo byonna ne buno obukooko obweru bujjudde ki nga kuteeka ebintu that is an infection in the eyes era such a person is seeking a medical attention some people producing a yellow discharge eyo biva mu maaso nga bya yellow just ne bitandika green bw'aba azuukuka so omuntu n'azuuka nga alaba mulina green mu maaso naye tamanyi what is it so those are some signs how do I prevent twagala it is by body contact so bw'otunuya body contact saye bw'otunuya covid twali tubeewaza ebintu byonna bijja by contact yes contact lens don't share towels don't share kwanja cleaninga ku face ne towel yange nkole ki nange nkozese so ebyo ebigira nga nkusiiga how do I prevent nze ng'omuntu obutabirwala tugane tulina viral tulina bacteria zene table ono ogiraba we are not sure that it was disinfected over so avoid direct contacts nezi table zino nga tosoose kola because by contact ojja kujja bacterias omalotakwewano maaso you are transferring the bacteria from the table into your eyes. You are transferring the virus from the table into your eyes. So avoid all those things. We are always told to wash our hands regularly. Oba before you touch into your eyes, okolombose ki? Engalo zo. Waliwo abantu abateewala kukwata mu maaso nga ye akwatamu. Nga kikuli kyamukubiramu. Yeah, ne bwe tuba tunywa wano nyi n'atakulawo nga kyamulemeramu. So if possible, always wash your hands regularly. And Google yajja. Ask Google WHO or World Health Organization way of washing hands. Because in Njoza yafesiye tubakare. It has a specific way of washing hands. Nga bwetwazinabanga mu COVID. Yeah, WHO way of washing hands. Clean your eyes. Why there are detergents which are used for cleaning eyes. They are there. Because they say, don't use this normal soap saying you told the same way of korachi. Okunaba maaso. Because there are chemicals which are used to make that soap. So you don't know. Tukozesa nnyo zino soap zetunaba tukosha our eyes tetumanyi kiki bakozesa okumixinga ki. So there are some chemicals which are mixed there. So you are otambule wompola. Tubeera ne sabuni wa face.
nnyo n'amaanyi waayo. So kati sabuni oyo bwe munaaba talina kujja in contact with the eyes. If possible, make sure that it doesn't. Because tunuulira nnyo nti bw'agenda muliisa akusiiba, abalagala. the body is telling that ekiyingire si kye kirina okukola. okuyingira Jjukira si ddagala nti ddagala lyoteeka mu maaso. Naye it's not that I'm campaigning company za sabuni. Let me make this clear because abatulaba tetumanyi baani bangi. Yes. Abalabi baffe bangi. Si campaigning that there are people selling cosmetics, no? I'm not campaigning that. But I'm trying to go on the medical part of it. Nti sabuni ono tumunaaba but make sure that tayingira mu maaso go. Ndowooza nti bw'nyigenda okibikabika. Make sure that tayingira mu maaso go. Kubanga naye alina effects endala zaakuteeka ki? ne bwe biba bizigo tebirina yingira mu maaso. Ebizigo tebirina yingira mu maaso. Okay. So those are some ways we can prevent okwewala. Nzikirizibwa okukkirira ku treatment part of it or It's okay. We can go to the treatment so part. bw'otunuulira ebintu bino engeri gyebiflowinga kimu ku kimu kina different treatment. Tinja tunuulira allergic red eyes ezijja by allergy. How do I treat them? Dexa gwadoyogerako is a very very good drug for those allergic red allergic eyes. Take tablets 5 to 14 days. Is that Dexa? Anti wagambye tugateko nako okutonyeza. Then there is the eye drops. The Dexona eye drop. Dexona eye drop containing a Dexa. Bagita Dexona eye drop. In pharmacies it is 2.5. In drug shops it is 3,000. Bwangu nnyo kale kyesibwa bbi. So nosanga naye 3,000 zikulemeseza okutaasa amaaso go. No, ziba tezitulemeseza naye bano abantu betusanga lwaki abatakugamba nti naye nze mbadde ngamba wali tutte kino ne kino lwaki bwengenda n'olukumi lwange bampeeyo Dexa wa mukulu oba muto 2 times 3. That's our weakness as doctors. Kyo sijja kikweka. Ideally twandibadde maaso ga mulwadde nze bwenki bwenkitwala. Whenever I'm in this practice netwala nti nze maaso go. I do my part of telling each ekyetaagisa gwe byomanyi bingi nze byesitamu. Nze nkola kyokugamba gwe kiri kugwa okuŋŋa nti kola kyenkusabye toyogera birala. Then I will focus on what you want. But as long as I see that I still have the chance to tell you nzikirize, I will tell you. Idea kye twandibadde tukola ng'abasawo ojjangu oyagala Dexa nsooka kubuuza waaki omumirya ki then n'oŋŋamba allergy gy'okola ki ola jagala nsiibwa skin then olyoka omuadvise no you should also get a combination of this tube. Kitegeera. So bamu whether ba affecting. Naye oba n'omugamba there is this tab ya bbeeyimu naye ate ekola effect which is long term. So omuntu azenga wagula Dexa wa 10,000 bw'oba ng'omunyonyodde nga focus yo si sente ng'ofokasinze ku bulamu bwe ayinza okyusa n'agula eri empeka ate emwonya because you find that Dexa a strip is 5,000 empeke but there is a tab called a Bastin which is one tab 1,000. It is all for allergies. Naye ng'ojja kwesa abalwadde batono nnyo amanyi nti wabaayo n'empeka emu eyo olukumi osobola okkirya ng'eki. Anti bannayuganda abamu baagala nnyo quantity n'okusinga quality. Perfect. So that is naye ate omulwadde bw'ajja ng'omuwadde time n'omunyonyola ayinza ofundikira nga yandikutte bu strips bubiri. At least 3 tabs ezaki a Bastin n'akola ki natereera. Okay. So that is allergic red eyes. Ate neziri viral. Bw'otunuulira viral, you use eye drops and tablets. We have a Cicrova, it is a viral tab, it is antiviral tab. A Cicrova ly'erinnya lye tukozesa brand name nga bwe nandigambye nti Panadol agamanyikiddwa. So it is a Cicrova. Oyinza okukozesa tabs of the other Cicrova because bino byenjogerako it is over counter. Abalwadde baffe bamanyira okukozesa Google, so now I'm bringing Google near to them. Okay. Kyayinza oga Dr. Luli yayogera kino sooka nkiwandiika okigira njagenda ne So there is a Cicrova. So naba teetaaga mukebera kumanya nti okay eno bacteria oba eno viral. N'amaanyi kubanga ekyo kyenzijjako seeking doctor attention, medical attention. Okay. Naate kati waliwo eri the other part of it consultation fee eyo nayo issue ndala. So kati awo obayambira n'obagamba eddagala ono atasobodde consultation fee n'akola ki? N'agenda Yeah, because ojja kwesanga nti the good thing we have with these eye drops oba these tubes etukozesa osanga tube emu ng'erimu it is antibiotic, it is antiviral, it is antifungal. This tube.
So ojja kukozesa eye drop erimu combination of antibacterial antiviral. esobola kujjanjaba wonna. Yes, esobola okikuba wonna n'ayitawo. So nosaa nti with this viral omuntu amira cyclover era bw'agenda wa doctor abamugamba take a cyclover for these days. Use a tube, an eye drop. Dexona can work on it. We have the G-mycins, between invent. Ezo naziba zikora kuri viral. Okay. Then we have the bacteria. Ezo zo zimanyikidwa amoxicillin, mwe gentamicin, mwe save, mumpeke ebyo save. Already bakimanya nino omusujja nkuba save. Why? Because Atekeddwa. But the treating patients of this generation kyali kimu ku bintu ebizibu. Ajanga amanye eddagala lyolina omukuba ne quantity. So kati obanga iwe kwak obanga tewesiga bintu byokola. Trust me, ono omulwadde yajja okusomesa ky'okola. That's how patients of these days are. So with bacteria still you take an antibacterial eye drop and antibacterials. Kiki ekiyinza okunyambako okwawula eriiso nga lyo lya allergy nga lino lya viral oba bacteria. Kubanga gonna gaba mamyufu. Gonna gaba mamyufu. The best advice is medical attention. Nabo musawo amaaso. Sinayo busymptom osobola kuŋŋamba nti erya viral liyinza okuluma bwekiti. Now, ojja tunya nti bacterial red eyes, they are most common. Ekyo nsoyo kyangu nnyo kyakutegeera beekwatakwatanya ki mu maaso azannya bw'atakula bw'ati. So they are mostly mu baana and their signs are discharges ziri eza yellow. Okay. Ziri eza yellow. Obujonjo obwo. Abo otunulira nnyo comparison ku mukulu n'omwana. Abaana baana obujonjo bungi compared ku bakulu. There is no science behind it. Those are some of the reasons. Omwana okwanga alina obujonjo ki. Then viral they are watery. Gabagajja amaziga, yes. Yeah, even in normal circumstances gayika. Ne bwaseka akaaba. Takaaba, just amaziga. Tears of joy. No, that tears of joy. So wesanga nti okukya identifying amangu viral amaaso gasiiwa naye gakola ki gayiwaayiwa liquid eri. Bacteria bibeera solid form. Allergic mamyufu naye gasiiwa busiiwa. Tegayina kirala. Yes. Tear drop, so tear duct eyo kubanga tear opening a blocked. Tear duct omusawo ye oba nawe omuzadde okimanya ku mwana wo nga kyalitu. Ne bwalika bataji. Kale twabatendanga nga bamutulowooza beekoza. Nga ne bwakaaba amaziga tegajja. Nga bulwadde. So nti I tell you that is also a procedure done by a surgeon. We have a probe. Yeah, probe webanga mpiso nga bwolaba nti this nga bweri of this side nga mpiso eringa mpiso. So they widen your eye at your extreme end. That's where the tear ducts are, at the extreme end. Kagenda yasobola kayingiza nga takufumise na musayi kujja kayingira n'agi opening tear duct era okiraba nti tears will drop into the probe. It's a procedure which is simple and done in just a few minutes. They open it in the and it is not painful. Just widening, na piercing at the extreme end. Duct opening the wound like we kind of opening then na indiza and tears come. Obradde buno bwa red eyes buwona. Because I've seen someone yokuva butabuyina. Buwona, as long as you seek medical attention. Into the most a certain condition goes to a severity because in grades. We have mild, to in a minor, to in a severe. The moment any condition elevates to severity, panegenda kwali otugana nti eri ku grade esembayo. Chances z'okuwonako ziri ku strength y'omubiri gwo. Your immune system. The immune system. Nsana kitugamba nti nze osobola okumpa treatment ya malaria nempona in one day nemala treatment naye nga nateredde dda just nasigaza busayinzi. Gwe n'ofuna treatment ya malaria n'owona ku lunaku olusembayo oba n'olina amalako ne treatment n'owona after the treatment. So our immunity there and the strength of our body applies zimataringa. So that means obulwadde bwonna abantu baleke ebbuga yalirira buwona. Buwona kyenyinza okugamba. And
nga bwe yambuuziza nti siinaayo ng'egye nsobola gira if possible ng'asobola okulaba dokita atajja amuggyako consultation fee y'amaanyi because tulina badokita aba consultation fee y'omutwalo tulina n'abatagirira ddala consultation. If you can get that advantage, use it. Seeking egundi omanye health yo ng'egyeri. So obulwadde buno obwa red eyes omuntu bw'afuna performance y'amaaso ge ekyukamu oba? Good. Now I'll use those nja kukozesa grades ezisatu. Kantandike kwali severe. In quotes, obulwadde bwa red eyes tebuta vision ya muntu. Oba olaba bulungi. But in your severe stages, you get blood vision oba ng'aliko ekifo. In severe stages, lwaki ngamba nti osobola okulaba bulungi naye mu severe stages buyinza okucrossinga ne bitandika okwaffectinga kye tuyita retina. Nti retina tunuya pattern enzirugavu ne kali akaddugavu kali akashininga munda emunyeenye kyekifaananyi kwe kulaba. So bino ebya white okulaba tekuliwo mu bya white okulaba kuli kwerisaako ne kali emunyeenye eryenzirugavu ey'omunda kwe kulaba. And we will say this condition affects eno mu njuyi. Ne waliwo atuuka ne waffectinga eno paati enjeru ne bukwata ne ku gundi bw'okwata eriiso mu eno skin y'omunda eyo ne bitandika nayo okukola nga reaction. Vessels jjukira zitambula tulina chain nga wiring y'amasannyalaze. Nti vessels zino bwe ziba nga ziri affected zigenda n'okuleetera zino ez'omugundi mu kikuta kino eriiso bw'oligira nazo okugwa. So weesanga nti you strain your eyes okulaba nti eriiso lituuka ne linafuwa n'otandika ofuna blood vision olaba bulungi neekubaako akafu ne red eyes tezita vision osigala olaba. Omwana obutabeera na maziga should it worry a parent? Sisobola kubeerawo nga omwana wange takaaba ng'ekiwanga kikalu. Very should worry a parent. Kiringanga okubeera n'omwana n'abanga takaabye like omwana azaalibwa n'atakaaba nawe kikutiisa ng'omuzadde. Mwana wange era ensonga kitubakuba ne bakakuba until kakaabe nga kakazaalibwa. If he doesn't cry it should worry. So bw'atakaaba ng'amaziga tegali should also worry. Kiringanga omwana okubeera omuwere n'ateebaka it should also worry you. Nga just yabeera atunula every time. So it should also worry because omwana mu stage y'obuwere alina kwebaka. Obwongo bwe bukule obulungi. Enough sleep, enough rest day. Okay. Today wali ku obulwadde buno engeri gye bwaffectinga mu tugambye severe osigala olaba. Severe osigala olaba. Naye ofuna ekifo. Moderate ne mild osigala olaba bulungi. Obeera ku nnomo naye nga jasa amaaso wano wasigadde wa red. Era abalabe baffe abalungi ekirungi gugoza gye bw'ateeka image of a red eye yeekeberayo n'agamba sina red eye. Yeekuragirawo nti kisaayi kyabika eri paati enjeru. Yes. So mild and minor and mild or moderate araba bulungi just alina ziri signs eza itches obulumi byaba alina. Omuntu alina kweraliikirira dde nnyinza okuba nga mbadde nina allergies oba neneebaka nnyo oba like amaaso gange nenzokka nga mamyufu nnyinza okuddukirawo mu ddwaliro nendowooza nina red eyes. So omuntu alina kweraliikirira dde era omuntu alina agenda dde mu ddwaliro. Olina kweraliikirira dde ojja kusanga you had a little sleep oba nga weebakidde essaawa ntono. Trust me amaaso gagenda myuka because tegafunye nomo sleep kajja obanga you slept late yansanga kyozuuka nga muno muzimbe weebasere ate ozuukusa oli ku budde olina problem gy'ogendako kola such things gajja kumyuka but with time during the day gajja kukiryalinga. Gakiryalinga with the day or with time. So when should I worry? Yes. We are talking of amaaso okumyuka kiri ekyeru nga kikoze eki. It has happened day 1, day 2, and remember in 12 to 24 hours wekiba kimaze okuyinga it shows. That's the good thing, the good bit of it. Gakusiwa there and then ne gamyukirawo there and then abasinga nebisiga nebizimba. Those are people mukama babayambye nti reacting. Bweriba teriactinze kugamba nti ebisiga bizimbe amaaso gajja myukirira gajja myuka gona kafuke naye itching yebeeramu. Era bw'oliwulira nti eriiso it's discomfort teriri bulungi okimanya. That's when you should worry because bajja kukuba oluyo eriiso limyuke. Kituufu.
then should you worry that it is sorry good? However, I tell you, muscle it is another issue because it can also damage your blood vessel. Yes. So it can also result into red eyes. those are external objects. Ate guno omutwe ogulumira mu liiso. Wano nga gukonera waneno wano. Gukonera mu liiso. That is again headache. Lymphatic headache again. Tekosa Tekosa maaso. maaso. Tekosa. Tewaliwo home care self service practices osobola okukola okulabirira amaaso go. Nyingi weziri. Tozimenyeko. I always tell my patients buy an eye drop. They are neutral eye drops. Nga just ya cleaning aliso. Nga just for just. Most times wogiteekamu eriso otunula nga likaaba mukaaba ne muvaamu obujonjo obweru. So you are cleaning your eyes. Normal ways, wash your hands, then wash your eyes. Nagambye zi home-based ointments ezo tukozesa sabuni ez'amaaso. Use them to clean your eyes. So omuntu alina okugenda agula sabuni w'amaaso. No. Era when you go Gyali mu katale. Gyali. And most times Nina mugula mu pharmacy. Most times it's always better omusawo w'amaaso nga yamukuwadde. For abasigadde in the market, we are aiming on that bit of making money. Profit making. Profit making. Nti nja kukwata ne dondoro musige mu covering mu branding sabuni w'amaaso. And I'll make money. Being that patient ye muntu abeera open to anything. So yeah, so it's always better when it comes to maaso yaba omusawo w'amaaso. Actually ye point esinga ey'amaanyi. Sawa amaaso obuzibu abasaabo nawe tubalaba n'ateetaagisa lensi bakuwa lensi kakati ojja funayo lensi nze mukwano abamuwa lensi naye kati yazijjako atalaba bulungi nebuza ekyamuwesa lensi ne bamusaba mitwalo 6 kyekyaky. I'm a living example of that. Ndi omu gwe bawa lensi. When I was in my S4 I had my issues with my vision naye ng'ekizibu kyali overreading. Nga neba kakitono nsoma nnyo sleeping for 2 hours ne bakuzuukusa n'oddamu n'okikuba for so I want to mention this medical center, though one of the big facilities. Nagenda and tests ze bakolawo speed ne bangamba omwana yeetaaga ki z'amaaso specs z'amaaso mitwalo 3 and we paid and got them. Now I'm a person who loves trying out. After leaving school, nenga n'ekino ekintu ndabanga okusoma kwe kwadde kukireeta. I live without having them. Ever since then, I think was in my vacation of S4. I've never used them again. And Terian Okulaba, I think ndaba bulungi more than anybody. Olaba n'abasawo abo nabo wetugendayo ayagala kukola mu kasente naawe teetaagisa lensi naye tujja kwetaagayo lensi ya mitwalo 45. So that's the challenge that we're facing in our country. Abasawo batono nnyo balina passion nti bakikola lwa passion nti nsanyuka nnyo ndaba omulwadde awonye. Actually my passion is kulaba nga omulwadde awonye. Sirinayo home remedies ze nsobola okukozesa nga sigenze mu ddwaliro n'empona. Kale oba n'oŋŋamba nkyuseemu mu diet oba nkyuseemu not necessarily eriiso okuwona. The best thing is sijja kugamba there is any home remedy. The best thing is do the prevention part of it. Nabangaro, don't share towels. Then get those eye drops. Okay. It's like I've brought Google near to them. It's like Dagara. Have those eye drops. Dexona, there is Gmycin, there is Probeta. I want to go Probeta A. So you get a Madagaya Massa, Probeta A. And it's so, a good eye drops zino zogambye ze tulina okubeera nazo whether oli mulwadde w'amaaso oba tolinayo nga for cleaning the eye. Look at those antibiotic eye drops. Katugeze ngenze ku pharmacy mugamba ntya? Omugamba one there is Gmycin ey'amaaso oba Dexona gye nasoose okwogerako abasinga gye basinga okukozesa. It's a nice because it has a combination of 2 drugs. Nabagambye ina Dexona ina ne kali ka antiviral akatono akalimu. So nti wesanga anti Dexona esobola okuyamba obulungi cleaning amaaso nga tetega affectinze. Bana ababuwala abakwata eye drops zino ne batandika okuteeka mu maaso abaana bano abazaalibwa n'amaaso gaabwe nga mamyufu siga white ate n'ogenda these beauticians balina bu eye drop bwe bakuwa very white zina impact yonna. Yeah, I will say
in quotes buli kintu kyonna katonda kyataakuwa nga gwokyenoonyereza. I think I'm going to summarize bingi mu hiyo statement bingi nnyo abanoonya nyashi abanoonya ki byonna ebyo. So nti buli kintu kyonna kyofuna as a supplement nga katonda teyakikuwa, it has a serious side effect. So I answer that question by saying yes. Anything that was not godly given. Should I give you an example? Whitening amanyo. You know, tugenda for scaling and polishing. Do you know why they always say that always do it every after 2 years? It's because ojije erinyo lyo lijje kunacho. No liteka ku artificial. Nenga kyasi wali wade bakuyamba kola ki? Ku polishing na kola ki? Ne bali exposing ze. Okukyusa kala n'okutandika okononya. So that's why bagamba nti every after 2 years, I'm not campaigning that, but I'm just using it as an example. Siganta I'm campaigning about dental. So every after 2 years, komawo bagakole ki? And njagala otunuulira omuntu yenna yali agenze for whitening. Yo nga tazzeeyo amanyo gaddamu ne gafuuka pure brown. Naye lwaki abasawo bano tebakola advices zino ne baziwa abalwadde? Like, okay, you want to do BBL, naye ze zino side effects. Kubanga omwana abeera n'akabina akamu nga kagwa wano nga kamukaliye. I think kyekinaga nti the challenge we have with most of us focusing nnyo ku ssente. And that is affecting abantu bangi. Abamu bagamba naffe abalwadde tugendayo ng'omaliridde. Naye trust me, you know, actually there are some procedures nja kuwa ekyokulabirako nti ne bwoba ogenda gikola, it is very okay so long as ze nkulaga side effect ne advantages gononga it's fine, let's go on. Uri until you've taken your consent. Idea that's how it should be. Tell the patient a consenting. That's why surgeons beba church maintaining for any surgery you sign a consent form. Bwafa ne bwaona muwaddeyo yakiriza. Bebantu boka bacha maintaining that norm over that principle. Or no consenting. About for them death is involved. Yeah, I think by the naked discipline about life, I think. Twagala nnyo abaana ab'obuwala twagala nnyo buno bulashes buno bwe twongerezaako. Mulina ngenda mu gye bulwaza amaaso. Brushes. Buno bwe bwagattako some people put black ne I think I will not go much more with campaigning. No, people need to know. Oja kugenda otekeko lashes because you want to look beautiful, but you are spoiling your eye. I want to look at this thing. I think bajja kuja answer my explanation here. This thing ochikola, there are chemicals involved. And the skin you are touching on involves sweating because it has pores. Omubiri gwaffe gwonna gulina obutuli. Ne wano kungulu gulina obutuli bulaba ne kwebuli. So in that process of sweating tulaba ng'entuuyo ezifuluma. Ne what moves out there is something that moves in. I think that is a better answer. So trust me, anything that the God didn't give you has side effects on your body. You will not see this side effect effectively. Wali ekintu ojja kati bino bye batwala hips zijja yikoze nti ziyise. Naye waliwo ekintu kyotajja kulaba there and then. Olabe its effect in the next 20 years. You cannot even know Kivaawa. Should I give you an example? Gymming. Boxing, yes. You will not see an immediate effect ku mubiri gwo. But you will see gymming ngamba yoli serious gymming abafulia supplement because they take supplement and your body budges. That supplement thickens your muscles enyama nezimba then ezire ikola ki. So it doesn't have a side effect there and then, but it is a side effect that you see in the future. When you look at most people who have stopped gymming, the next thing is magumba ganuma. You are putting an external weight enyingi ku magumba go. Ekyo n'abasinga tebakimanyi abaana baagala ositula ebyuma mu gym. Gymming is very good and I love it. Naye do gymming ew'omubiri physicals, not gymming ey'obuzito. Ey'okukola obunyama. Vuga obugaali, duka, that is very okay. Sara weight, sara omubiri.
but okukola obunyama, I think I'm one of the people who don't support it. Kubanga I know the side effect on you. Magumba. Okulabika obulungi kugenderamu ebintu bingi kulina risks Yeah, very. But okuddayo ku bulwadde buno obwama waliwo amaaso ge tulabamu nga gali pinkish nayo red eye oba eyo pink eye. Actually, red eye, it is just a word. Tulina kye tuyita conjunctivitis. That one is a condition, majorly. It is either red eyes or pink eyes. So, its original name was pink eyes. Obulwadde bwe twogerako. But with time, abantu bagenda baneutralizing ebintu. N'agamba naye kati kino bye bimu tubigatte. Era most people barabi bafa abalungi bagenda ku Google n'anyigamu conjunctivitis bajja muleetera pink eyes stroke red eyes. Okay. So bye bimu. Just color yeyawukanamu. Yes, but you find that the most conditions lwaki bakigatta, there are conditions as red eyes, there are conditions as pink eyes. So kye bakola balaba nti they are almost similar. So they connived it ne bagamba ati pink eyes, red eyes is conjunctivitis. Naye kiki ekireetera nti red eyes zino zisobola okujja kati nga ebisaze ne batugamba Kampala red eyes ziri nnyingi and then there is a time when nga teziriiwo. What sparks it? What sparks it? Njagala otunulire kino ekintu. COVID bwe yali omungi yalina ebitundu byali asingamu obungi. Yes. Era nga bw'otunulira some of the reasons etwawanga there behind tetwatakinganga. One, it is overpopulated. Ekifo ekyo kirina abantu bangi. Businesses zonna za lukale like zirimu intergundi oku-exchanging things. So lwaki kisobola okujja nti mu kitundu nga Kampala red eyes is outbreaking nti the businesses we do involving exchange of money biki and rarely do we sanitize. Kituufu. So sanitizing yakomeeri. Agod. So ojja kwesanga nti one of the effects business zetukola zokka we are very busy, so still contact tuzikola. The major cause is contact. So in any area whereby we are overpopulated, ojja kwesanga nti contact is easy. Era ojja kwesanga nti in areas like Naguru and other areas, let me just stop on that, not mention areas. Ojja kwesanga nti areas which are not overpopulated, endwadde ezimu ziri contagious oba zine spreading from one person to another. Tezituuka. It's not that bagagano, but they are not overpopulated in those areas. Kituufu ne mu byalo mu byalo. Nosanga mu byalo ebimu lwansonga people baba beesudde. Ewagundi wawana waddako wali gindi. Yes. So naye nosanga nti within Kampala whereby we are in rentals, tugula nenzija sente ewo nengende wagundi nengula amata nenva wagundi nengula eddagala. So osanga nti sente emu so saturating abantu 10 in just a day. Nenga one paper ya saturating just page. Newagiwandikako wano abantu bayisemu oyinza okwesanga yisemu banyi naye bonna bagikwatako tudda mu kukebera bakicupuli basikicupuli later on sente zonna zokwaseko you end up amaaso gakusiina okola ki? No, takula maaso. Is there a possibility ey'okuddamu ne red eye nekwata nga amaze okugijjanjaba nempona bulungi? Very possible. Kiki ekiba kigireetedde ate okukomawo? Treatment gye twogerako, it's not vaccinating. Actually, most people batera okuyimba abalwadde. That's why instead of treating a malaria nawona. Nadamu narwara. N'owona malaria after 3 months nodamu norwara. Abantu bandibadde tubuuza lwaki when treating a malaria nawona. Ate addamu narwara. Nzira ne murwara. So similarly nga bw'otuna endwadde endala nti I can heal from cough or flu. Nenziramu era after 1 month or 2 months nenziramu nembirwara. Similarly is red eyes. Nti nsobola zitreating anesibona. Unless I change my habits, zirize twogeddeko nti you have to change your habits. You naaba mu ngalo, stop sharing towels, ebintu ebityo. Unless you change them, oyina chances era okuza okuddamu n'olwala. Oli yandibadde agamba naye musawo batugamba once you treat a certain disease, immunity ebeera resistant to that disease. Yes. Era ffenna bwe twasomeranga escience bwe twasomanga. Now things have changed. Reality is different from bwe twasomanga. Kwa ffenna twasomanga musanzi nga tugambira ogutreating obulwadde gubeera resistant era obulwadde bulwawo kale okukwa budde nyimbo ezo okujja naye bulwawo nnyo nzala okutwala emyaka ng'ebiri. Good ekyo kye twasomanga naye the truth is
omibiri gyaffe gino it's like oba ngamba tempo y'endwadde kyenyinza ogamba ekimpimpi nti you can treat red eyes after 2 months noddamu n'ozirwala noddamu n'ozitreatinga. So unless you change your habits okyasobola oburwala tokwatakwata mu face unnecessarily. oli ajja kuŋŋamba kuba buli ajja kubuuza you never know mu comment section abuze musawo buli akwata mu maaso alwala. That's also another question. Aho kuteeka essira n'otunuulira nti si buli akwata mu maaso nti alwala. Gwandibanga okyalina ebisima byo nga contacts zo mukama akyakuyambye naye for better prevention weewala okukwata mu maaso okwewala ebizibu ebirala. kubanga gwe mukama yandibanga akyakukumya nga naye nga nkwase mu maaso nkyanga nzaalibwa ogyagezebwa oti n'oyisaawo n'ogira n'oyisaawo. abamu bagamba actually tuzuuka tulireeti n'okubawo dry wash n'odduka n'ogenda ku mulimu lwaki sirwalanga. So ebintu bwe bityo. So amazzi gano ge nnaaba mu maaso go tegalina buzibu. Should be pure water. nga temuli sabuni yenna temuli chemical. Yes. Why do I say pure water? In the process of treating these red eyes tulina kye tuyita saline. Saline is sodium chloride oba gwe tuyita omunnyo n'amazzi. So amazzi go gokka galina that sodium chloride mugu. So amazzi gokka gaba gamala okukirininga eriiso. You make sure that your hands are clean. Possibly olina engeri gy'osobola okikola okuzibiriza n'okirininga face yo nga tokwase mu maaso nakyo kikole kuba the other bacteria underlying around goyinza olowooza mbu okirininga mu maaso n'okwata bacteria ziri wano waggulu ziyinza muki. Musawo, is it true nti tawelo gyekozesa okulongoosa omubiri gwange it shouldn't be the same towel I use to clean my face nafuna ka specific towel very ka cleaning a face? That's how it is advisable naye in Uganda we are doing it contrary ko ojja kwesa nti n'abasawo fenyi tubyogera naye tetukola temubikole. Amazima gageeta okutaasa abantu ne bamanya nti koze oli ajja kugamba naye abasawo nga tebabikola. So bw'omuyamba n'okimugamba nti naffe abamu tubisomesa naye tebabikola amanya nti si malayika oli ekitegeera naye nga ideally it is advisable tawulo y'okuface n'ey'omubiri zirina kuba za njawulo. Yes. Okay. Ndowooza kansome message eno egamba abazadde mu byalo bakozesa omusulo okusobozesa abaana ababeera bazibye amaaso agaliko ebinyinyi kyabulabe ki ekikirimu. Naye nayo ndakiwulirako nange embugu eryo ddagala gaba gakusiibwa. I want to say this. Abantu b'edda balina amadagala nga tebamanyi the science behind. I want us to break urine. Your calcium components ziri mu urine. Twogedde ku sodium chloride. Omusolo gwo gulina sodium, gulina chloride muyo. Naye ate what is another harm? Ngena tunia the good side and the bad side. Yes. Kwanga I've seen natural or traditional work and I've seen medicine work. So botunira omusolo gwo gulina ebirungo bingi. Ngenda kwogera ku birungo bisatu yokka ebiyamba amaaso n'ebyonoona amaaso. Omusolo gwo bw'ogufuka guwunya. There is urea. Urea aba ataaninze n'afuuka ammonia n'awunya. So when urea ammonia awunya bw'atyo. Good. So remember this ammonia is harm to the body. Era bw'oba bakola chemistry nsiniafu bagambanga don't breathe emikege giva mu chemicals ezo lwaki bi affecting amawugwe bikola ki. So ojja kwesa nti erina eriiso bw'oliwa eye drop mu liiso ojja giwulira mu kamwa. If you've done it oba ne mu nnyindo n'ogiwulira abamu awulira n'okuwulira nga eyisemu ne mu kamwa ne dropping. So why nti omubiri bagukola nga guli interact obutuli bukola ki. So omusolo guno mulimu sodium ne chloride ebigenda oyamba eriiso lyokola ki. Now you've got urea which is going to turn into ammonia ng'etuuse mu space ayingira ki mu liiso. Further complications ziyinza okujja mu liiso ono butajja mu liiso n'olwalamu ekirala naye nga siriiso lyennyini. Kyenyinza okugamba nti it is not good naye nga it has worked. Ate bw'oyogedde chemistry n'endabira ddala nga yali badde mwangu singa babinnyonnyolanga bw'o. Singa tebyalimu ebyo chemical equation. It produces a pungent smell. Litmus paper turns blue. Litmus paper turns blue. Ebintu byabeeranga basajja babikalubya. A colorless gas is formed. Omukulu abuuza how effective or dangerous is local herb usage for eye treatment? How dangerous or effective is local herbs? Nja kutunulira ekintu kimu local herbs zikola
njagala ntunuye ekintu kimu ndowooza mu kutandika naga I'm not decampaigning anything naye I'm going ndaga abantu ekituufu local herbs zikola naye njagala tunuye kino ekintu nti local herbs tezirina quantity era ojja kwetunuya nti eyedrops z'engambya zonna zibeera 0.5 something lwaki ziyita through a procedure of measuring the certain quantity that your eye can handle yansonga lwaki most people tubagamba nti using herbs just this is a by the way drinking herbs there is a way you are affecting your liver kwa tomanyi quantity gyoteseemu oba okay tutunuye ekigagi ki quantity ki ya chemical yeewonye eri mu kigagi kyonywedde ekitayise into purification nakigamba nti procedure of manufacturing baga nti tuteseemu this quantity do you have any justification so bino bye twala omululuuza gwaffe ne tunywa tukosa ekibumba oli mukosa kibumba indirectly that's why you find bwana endwadde ziri serious diseases ez'omubiri ojja kwesa nti ekibumba kyo it may not that's why in every condition bagamba do RFTs ne LFTs balabe ensigo zo zikyasobola okusupporting omubiri gwo n'ekibumba kyo teri endwadde mystery zogenda amalwaliro ag'amaanyi like serious hospital facilities ne batakola RFTs ne LFTs what are they trying to see can your liver still work nje okusecreting bulungi nejjamu ebikyafu nejjamu n'ekyetaagisa amazzi negasa mubiri does your liver oba ekyalina capacity esobola secreting nejjamu tokozi daga itayita mu kibumba that's why era abasomeraga balina what we call past by metabolism nti lisooka kuyita mu kibumba ekibumba nekiyoka channeling tudde ku maaso just mbadde nkulaga nti n'okunywa habo diwonya naye tetumanyi effect kyeri mu future gyetuteeka mu mubiri so herbs are good I'm not decampaigning them but I wish abasawo ba habo because I was telling Dr. Sari is a friend nti singa musobola quantifying habo mwani bade you are the best people nomanya nti at least habo nnyo jike mu kumacha ne jike mu regular other than ekikopo kiramba n'ekikopo regular habo taina effect bagamba habo taina effect anything that is external kingamu kina effect ne babere mere nyingi anything that is external mere eddagala naye atendwadde tunuyo omuntu alwala constipation n'agamba nti nalidde nnyo emmere omuntu ali nesitanywa amazzi nalwadde constipation singa yandibadde eddagala then twandibadde tufuna constipation n'olya emmere omubiri gwo ne gugigaana n'ofuna diarrhea omubiri kugaa nti kyewalidde mwaddemu obukyafu oba mwaddemu anything that was not needed in the body so using herbs mu maaso I think I would say it's not advisable okay yes batugamba nnyo okulya carrots mbuziyambako ku maaso oli bw'aba alina obulwadde buno obwa red eyes naye carrots aba yeetaaga ozirya my advice is before nga sinalwala buno obulwadde wengenda okuteeka carrot oyo n'akatungulu akatungulu akabisi yes nga kawunya bubi wengenda okateeka no kachumbari okalirako mu nnyanya n'obigonzamu then after you brush n'obigonzamu cause nja n'otuuka nga ne garlic oli agambye nti garlic esikolagana ki tasoboka awunya so nti before nga tonalwala amaaso use these things carrot akatungulu byebimu ku bintu ebikyasinze kamulali oyo akatungulu akafumbe kakola akatungulu akafumbe sijja nja ku advising akabisi kubanga singa fena tuli emmere ensiikeko abasinga majority n'abatali ensiika balya boyiro babusaliramu twandibadde tetulwala bintu ebyo byamaaso so akatungulu omaze ofumba chemical bwe mbikuba mu juice tekirina buzibu nentekamu kasukaali ate kasukaali obyonoonye obadde otandise bulungi nadde obitandise bulungi n'obyonoona ku sukaali bwe mbikuba mu ka juice kyenfa kiri kimu okinywedde kibisi bw'otunuya process there is science also behind okufumba you are breaking certain components you are transforming them into other components so nti era bw'otunuya biology za practical za biology mwafumbanga ekimuli nebagana chemical yavuddemu ate mwagenzeemu eno ng'okiteese mu mazzi n'okijjamu nebagana do these tests so kiba better obiryenga bibisi carrot bw'oba osobola omukuba mu juice n'akatungulu well and good kamulali Dr. Saratero ogamba abantu nti mira kamulali obweke bubiri at least nina munnange wano abumira nga kalamba eyo yali healthy naye yabumirira nsonga ndala nnyo naye kati ali healthy kubanga bwe nkugamba ebintu kamulali oyo first and foremost asumulula olubuto wali wansi omuntu abeera healthy nnyo mu kusumulukuka when it goes to
washrooms asobola okukola bulungi kidney ye is cleansed naye kasita tabikozesa mu excess kwa asobola okwonoona kidney ate bwakozesa in excess wala bakifuula daily ne bahabit nga akimira daily. This is something that you should limit. Too much of anything is also bad. It is also good. There is something you've taken. I take you to powder anti quantity go to temutono. Then the process of smashing components was many. Okumufura powder so ntiwe santo ride kitona ekingide mubiri. Asaki omuntu asobola okulya kamula daily. Ngari fine. Kamula yakuba fats. Naye ate ono golide daily ayinza obutakuba fats. Iye. Ate yena kamula. Yona kamula ne ebirungo nga naga nti quantities obungi bumatalinga. Asaki ono amira kamula ajja kufuna effect ya manyo okusinga ona agirira mu mmere. Cleaning amaaso. Omubiri gubeerawo herete yakizibu okusanga nti such people barwara abamiramira zikamula lyabo very hard. Totumye kugenda kusimba kamula lyewaka olowooza omukulu Brooke Williams kikaba kagamba good educative show naye mwebale kulaba mwena abadde kumulooza tugenda kubanga ate tubasiibula osobola okutuwaayo bu tips obusobola okuuma omuntu ng'ali healthy nga nsobola okubi accessinga mu katale nga si bya ssente nnyingi nnyo nti osobola okulya nga bwetugambye kakaroti ako amaaso go ne gabeera ku muzuli. Health tips. Tutunulire nnyo ekinzaali wengenda otandikira. Turmeric. Ekyo ekinzaali kyemugula bewagula mu butale. Abasinga abakyala bakigula bali lubuto. So menga it is some good stuff to eat. Okunywera ku chai, okulira ku mmere. There is it cleans your body. Nkitabula mu chai bwenti. Yes. Nonywerako. Nobano kiteeka ku mmere wala tajja kisobola ku chai ajja kirira ku mmere. Ajo kiteeka mazi agokya akinywe atatese mu sukali. Tunuli hazikaro tsebe ebintu okubiri ebibisi fruits ziri nga mbisi. There is a way they are cleaning your body. Omubiri gutuukanga gwonga bwe gusobola okwedefendinga. Wangu lyajaga naye nga nzisirwalanga maaso. It's because your body can still, your immunity is still strong. Ekyasobola okuresistinga ki? Obulwadde bw'amaaso. Njawulo ki eriwo okulya fruits n'okuzinywamu juice? Good. Yagala nkitunulya ekintu ekigenda tunulya abantu babiri. Waliwo naakuba juice owuwe nga abigize fruits n'abyakubira. Waliwo nawe agenda ogula Minute Maid. She will have more effect than you. Because the other one involves factory process. There are also some preservatives involved n'ebirala. So ate ojja kwesanga biri bijja kubeera kind harmful to the body ate ono nga ali effective. So bwe nkuba kijuisi kyange noona abiridde nga biri raw ani asinga ofunamu? Akusinga olw'ensonga you've taken liquid atute fiber ne liquid. Kali akali carrot terimu jjo erimu amazzi. Jjukira bw'ogaaya omala n'omira. Naye mu kumira omaze omixinga carrot oyo kiri ekirungo ekyemixinga n'amalusugo n'omira amazzi gaakyo. That's why in most cases abamu osobola okugaaya n'omira amazzi n'okiwanda. There are people who do like that. Naye abaamize atute fibers zigenda ozimba omubiri. Fibers bye biri ebigundi by'ogaaya biri ebigira. Bigenze mu mubiri bigenda zimba omubiri n'amazzi gagenze. Bw'onywedde juice g'okubyemu abakusinga. Esudde residue ate residue eyo nnungi ku mubiri. Yes. Ndowooza osobola kubanga nnyongerako nekimu tuwoomerwa nnyo juice n'okusinga okulya bwe buzibu obuliwo basibula batulabye musawo. Sibula batulabye. Tusiima bonna abadde ku mpewo nga tulaba empewo za Digitalk TV. Abadde batulaba ku Facebook, Twitter, YouTube. Era nga nnyongera obagamba nti tufe ku bulamu bwaffe. Health comes before anything. Bw'atolina bulamu ssente tosobola zikola. So entono z'olina ajjako z'ojjako ofe ku bulamu bwo. Nyongera okubebaza olw'okutulaba n'okuwaayo obudde bwabwe. Si buli omuntu akikola. Very few people abawaayo obudde okulaba such shows. Naye nga ziyamba okuba-educating eri obulamu bwabwe. Era ng'amaliriza nyongera ossiima bonna abali ku mukutu. Bangi bemanyi abaliko my uncles who are already there. Mbebaza. I so thank everybody. Nzikiza okutumira. Tewali buzibu. Yeah.
I'll start with my fiancé, Shout out. my Mugume Harriet, my parents, my uncle Tarema, who is watching, my uncle Benon, n'abalabi bonna, because I know there are some doctors who are watching, my friends, they were promising bajavaako. Bonna mbatumira nebaza bonna adde kumpi nga batulaba. Ate nebaza ne ba princess ababiri abanfudde omulangira by association. Kituufu ekyo. N'okutuweereza, mwebale kuweereza gwanga. It's a commitment, si kyangu. Abo abantu batunira the finance part of it, tebatunira the commitment part of it. Waliwo ngambye nti togenda nga kano tokazeemu bw'ate abakuba juice nga tebamusengejja byonna babikuba wamu ne babinywa. They are the best. Kubanga kiki kye twogerako ekya fiber. Hey. They are the best. Okay, ndowooza tugenda kuba tuwunzikira wano Mumbejja olinayo comment yoneze? Nedda. Okay, ndowooza tukiwunzikire wano. Tukwebaza nnyo omusawo olunaku olwaleero. Bingi nnyo bye tuyize ate amakya gano. Yeah, there is a lot we've learned. I believe now atudde waka olina bingi nnyo by'oyizemu. Abawomerwa ka juice akasengejje, akatali kasengejje kakola ebikulu bingi nnyo nosinga kali koosengejjeza. Nammwe abaagalamu ka sukaali ndowooza osobola okukakuba nga tekali mu sukaali. But also atugambye too much of anything is always bad. So wegendeeze gwali akamulali oyinza okulowooza nti munnanga ate olongoosa naye nga ate odamejinga. So akawungezi k'olunaku olwaleero tosubwa voltage ku ssaawa emu yennyini ey'akawungezi. Nja kubaawo wano nga njikubiriza naye ng'ate n'olunaku olw'enkya temusubwa Mighty Drive interface ate tujja kubaawo nga zonna zonna tuweze batuusaako. Have yourselves a wonderful day. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.